Tubasasidde nnyo bannaffe kwongera kukubiriza abagoba b'ebidduka okukendeeza ku ndiima. Mu mawulire amalala abalamazi abakunukkiriza mu mutwalo gumu okuva mu ssaza ly'Ejjinja nga be bategese ku kiggwa ky'Abakatuliki batuuse Lugazi we bagenda okusula mu lugendo lw'ennaku essatu olugendo okubatuusa e Namugongo. Basimbuddwa omusumba w'Ejjinja Charles Martin Wamika nga batambudde ne Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala. Abakristu basuze ku Lutikko e Lubaga mu Jinja nga beetegekera okutandika olugendo lwabwe olubatuuse e Namugongo. Basuze bayimba ennyimba ezitendereza Katonda. Ndokwenda ndamage ntuuke ku kigo ky'abaddulizayi baabayitira nanyefu n'obukakafu n'obugumu. Okutambula kuno kamu ku kabonero akongera okuyinikiza okuyikiriza kwange mu kyendikirizaamu. Ku ssaawa 12:45 omusumba w'Ejjinja Charles Martin Wamika asimbudde abalamazi ng'ono asoose kubasabira n'oluvannyuma n'abawa omukisa. The Lord be with you. And with your spirit. Abamu ku beetabye mu kutambula kuno ye Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala ng'ono atubulidde lwaki asazeewo okulamaga. Ntambula nga nsaba Katonda okutebengeza Uganda eno, okutebengeza Obusoga, amaka gange n'abantu bange bonna, ebyenfuna zaffe. Reverend Father Chuma Chiyaka agamba nti abalamazi be bawandiise mu kiro bali 63 wabula nga waliwo be batawandiisiza era ng'asuubira nti bakunukkiriza omutwalo mulamba. Abo be twabadde tuwandiisizaawo nga tetunagenda kwebaka ekiro babadde abalala 63 naye nga tunamba ekiro kyonna namba yabadde eyingirawo katusuubiza nti era namba nene nnyo nga bw'ogiraba. Dr. Timothy Batuwa omubaka wa Jinja West era nga y'omu kubakulira akakiiko k'ebyobulamu e Namugongo atubulidde ku nteekateeka ey'okuyamba abafuna obuzibu. Tuli kukolagana n'atwala emergency medical services mu Uganda mwonna era alina knowledge ambulances za regional referral hospitals zonna nti deployment eri very effective. N'ab'ekitongole kya Red Cross batambula n'abalamazi okuwa obujjanjabi obusookerwako eri abafuna obuzibu. Batambudde okuyita ku lutindo olupya olwo ne bagwa embiko nga wabaddewo akalipagano k'ebidduka. Bagenze mu mabiro okusabira omulamazi Munnakenya John Kibe eyafiira mu kabenje mu 1997. Jangu Mukama, jangu Sebo. Oluvannyuma batambudde ne bayita mu mabira ne boolekera essomero lya St. Kizito Primary School erisangibwa e Lugazi. Wano batuukiddewo mu bubinja obutonotono nga kivudde ku lugendo. Reverend Father Ken Orom akakasiza nti olugendo lukyabatambulidde bulungi. Abantu baffe sofa bali very fine era nga wanene abalamazi bali wanene bawumulamuko abamu abasawo babakolako. DPC John Lukoto ne banne babaddewo okunyweza ebyokwerinda. Ku ssomero lino we bawummulidde babategekedde ne babawa emmere olwo ne kampuni ya Crown Beverages ne bawa amazzi. Abalala balabiddwako nga beesiimuula ebinywa.